production epeni na full film tuyingiteke kade yesawa best entertainment Uganda toina kubangusubwa bagamba Drigo Beat Studio bakuletira omulembe anti ekirungo kikino nakolwalelo Vj Ronnie2 master nganzika tuddemu njagala oliza kayimba tubatuyingide Kaddama erinnya lyajja terijja kuvaawo kitegeeza ki bannaffe bagenda okukuba ekyeyo mu ngeri emu bendala bagamba Margaret Electra Omwino John n'abalala bangi kati batugamba obufumbo kubukuumanga akabuyiya atabuyimba Penny Nafula the big boss director best entertainment Uganda yoyote bisenge abagamba mukuma bufumbo mu ngeri ya style kakati no wetutandikira bannaffe bakedde kugangayira baami bali wano baami bakedde kwewaawamu mwe kakati mukimanyi ng'omukazi wange nakufuno takyasiiba waka ono atenda mukazi we tasiiba waka kweli omukazi asiiba mukyaki sande tumande sande omukazi kanisa emufukidde kanisa ate mbu mukunywa omwenge kino kyendi babuuza mukambwe nnyo so nabo bali mu kutabaza mwenge temukyagala nakusaba macupa leka kudda ku mwenge bali mu macupa atenda mukazi we kunywa mwenge naye yagukeranga mu misa leka kudda ku mwenge abakyaki be bayaayi omukazi asiiba mu kyaki ayagala saddaaka kakati oyo aba mukazi nabaki mukyaki aba agenze okukolayo ki ate nga ne saddaaka azikola munnange nno abakazi nammwe mufuuse ekizibu ennaku zino eri abasajja nga n'abasajja bwe tuli abazibu naye n'abakazi nammwe bannange ennaku zino omukazi nedda naawulyanga obusungu bumukutte kanyinga muli basiru naye nno nga bw'omanyi omwenge n'ebikoosi atandise okuvuma bamugamba nti naye kanaawe mbadde naawe ogunywa temutegeerera abamu mu mize gyaffe bwe batugambako nga tunyiiga lwaki oyogera bwoti ku mukazi nga nawe byokola tebijja kudda ku mwenge ffenna oli tugamba naye mwenna madda ku mwenge kakati mwenna muli batamiivu era bw'abanga omukazi waakola byakoze alabira ku ggwe nawo takyasaba kati wadda ku mwenge oba abantu basigalira ku mwenge kati bwena oyogera kyaba kati nno nga bw'omanyi ate omwenge ova katono nnyo n'otabuka bulo nno gulinnye ku mutwe atandise okuvuma kabira ezimu otegerera ku myaka 45 naye ne bamuddamu amawanga gamu galina abakiise paliyamenti galina ababaka galina abakulu mu gavumenti kati bananise okwerangira amawanga namukoba ecupa wowe maama wowe nyabo wowe maama onzise mwenge nakudda ku mawanga kwerangira mawanga musimanyi gwe oli mudama simanyi gwe oli simanyi munyolo simanyi gwe oli musoga abano amagezi mugafunya ku myaka bwegiti agimukubye ate nkongera nze ogwo gubayita omwenge ate omukeeri bannanga bavubuka mwononese batwononese lwa kigambo mwenge n'ebiriyagayaga ebimu ebikozesebwa kati nno ate omukuba ate nebikuviramu ekizibu ogenda okugwevuma omwenge nga wamaze dde okukola munno ekyajabu naye nga betandise bwe tuti kayitiddwa Kaddama ekitundu ekisooka okuva mu best entertainment Uganda Vj Ronnie2 master ate okassaamu ebirungo the best of the best ne bamugjawo ogwo bayita omwenge kati nno n'abatutata ow'ekisago nabo batamiivu tuvuddeyo neeyo anti tulaba Kaddama UgandaAirlines.com okimanyi twakyusaamu kati tuli ku mulembe abaana bali ebire akati nno ensonga y'Abakaddama yeno
tubajjukira bano bonna mu firimu ze tuzze tulaba ez'akabi okuva mu best entertainment. Aisha ntambuddeko ne mukulu munange omukyala nga yeeyanjula Abdul Nasiru atambuddeko ne Abdul Nasiru mwebale kubeerawo nsonga za kukwasaganya nsonga ya kutwala abantu wabweru visa department. Olwaleero tusazeewo tujje tubasisinkane tubeebazeeko engeri gye mukolamu emirimu. munnange bwe boyina abantu abakwasaganyiza emirimu n'obeebaza n'okubasiima yamube mufuna. omukyala najja kwegamba yogereko n'abantu be abo abakola ku nsonga ezo ez'okuyamba abantu okugenda wabweru. Nolwekyo agenda ya meeting eyaleero kati tugenda kwogera ku biki. akubeera 1 ekisooka prayers essala yejje kuggulawo meeting eno ejja kubeera introduction n'okweyanjula okwo. then 3 ekyokusatu communication from the chair. twagala okuwulira chairman byatugamba. I'll tell you what I've carried for you. kakati ababuulire n'eki kyabaleetedde The next agenda will be reactions. ate nammwe kye munaba mulina okuba nga mubuulira kusinziira ku byabayogedde ne byemulabye n'emirimu ngeri gitambulamu. oyo nno y'abeera omukulembeze omulungi. Then maybe oteranga n'otuuka mu bantu bo n'olaba ki ekigenda mu maaso. finally we shall close. awo oluvannyuma tujja kuggalawo meeting. Okay? Yeah. So kale nno ng'ayogera ng'ate era ye munene. okweyanjula nze Abdul akola ku embassy eyo. abakazi baba n'obuloboozi obutonotono mbugatira kukayuukamu oba kwegamba kwongezebwako nga bali mu mikolo emitongole. bano bonna ono nno manager mulamba ssebo Linda Margaret. kale nga boogeraganya as an admin. oyo administrator mulamba kati I think- omukulu kyava asituka. End of our meeting. Madam, you had a piece of advice for us. Please, you're welcome. era nga bamaze okwogera byonna byonna A time bad. So nekirabika nti obudde bubadde bubakutte. you're welcome. meeting erina okuggalwa nange ate ne bakuggalwa katuwulire kuno kyatugamba. chairperson nkwaniriza nnyo webale kujja bannange bakozi bannange tulina okuba nga tufayo ku bakasitoma. kikulu nnyo ng'obadde olina omulimu ogw'okola okulowooza kwani akuwa essente oba lwaki okola. gwenza okuba nga waggulawo bizinesi yo yesiiyo naye ate bw'okolera bakuwa ssente babeera bakamaabo. kintu kikulu n'akikkaatiriza nnyo tulina okuwa abantu abo ekitiibwa be baani abo abaagala okugenda wabweru kubanga be bakama baabwe. gwe nnyini bizinesi naye oli akuleetera ssente yabeera mukamaawo. ako njagala tukakwatire ddala tukayige. abantu abamugenda muyisamu bannammwe amaaso olw'okubanga mmwe mwaggulawo bizinesi mmwe bakulu mu zi woofiisi naye bw'aba tebazze gy'oli oba tolina mugaso. kati nno nga ebyo biwedde waliwo alina gwe yalabye nga bw'omumanyi ensisinkano. kati omukulu ono atuukirira omukyalo namu nga twabadde mu meeting nenkulaba ekyankubye wala nempulira nga waliwo akanyingidde akanjwijwira. eganga obeera sayidisi naye obaawa mbeerawo saidi zennamutu abeera mu sayidi zennamutumba awo. namutuma muli batya namutumba agamba atya abantu batandika mpolampola ekintu kyabwe nga balina ge balaga. ngalirawo kakabanga banga lyenkanalya myakanga ebiri awo nga mbeerawo naate oyo nakulabye wano mu meeting ate nga omukulu agamba nduddewo ko wano emyaka nga giijo naye ate bwe nakulabye ne ŋŋamba naawe obangayo ate omuwala muwalagagwe ndaba maama ng'oli kimyula. ja nabikoowa maama nze ebyabasajja nabivaako lwaki mutugamba byebimu. jabaze nga bammenye maama abasajja bamenya emitima mbu bamenyamenya dde omutima kati obaani anaguddaabiriza n'agutunga. basajja mwina mufaanagana mwenna mbu kyekimu nkoko mpanga ku kyalo. ngamba ogwe nali njagadde ne muwa omutima gwange nga mwagala naye omutima mugigaba tegivudde mu mubiri singa omutima ogumpa n'oguteeka ku ssowaani oba n'oguteeka mu bbaasa nengenda nagwo nengutereka naye omutima ogusigaza ate bw'omala nti nagumenya ate nga gwogulina. omusajja gwe nalina yandeka nzaddemu omwana
kati bambi basingo mazaazi bangi tunuulira ekyana ky'abandi kyakoowa nakoowa abasajja bamenya emitima kambere n'omwana wange oye kansigaze ebbujje lyange nabirire oyo naye nno nga gwabigamba kkiriza omusajja namugamba tuli banjawulo musawule mutima gwo oteekemu nze kati namugamba oli mujje mu mutima gwo teekamu nze nze nja kuguddaabiriza ng'ali siriyasi nze nga sikwesize naye ng'abakazi ennaku zino babuufumu maneja tebukola mu mukwano akati amugamba nze maneja ebya maneja kitiibwa kyo tebikola mu mukwano ssebo kankirowoozeeko naye boyi n'alemerako kati gala namugamba manyi mpaamu akadde kansubiri nti munnange n'okola kyo onompa akaseera akabanga baba muvubuka ayogera asimayiri nga maneja mulamba nkwatako mu bugalo bambi nkwatako mu bugalo ono nno agenze ewa nnyina naye nga si yamuzaalira ddala naye amuyita maama nga mumanyi abaana abakulidde awamu ku kyalo kakati ate mwanange obadde ki ti mutabani we yankubye eccupa olwo nno avudde mu ddwali bamaze n'omumukolako ettama alibuze ng'omwana kwegamba owa mwana mugimu oba ndooza naawe obadde oli kunywa awoza yabadde anywedde omwenge nti akusanga wampozi nawe wabadde mu bbaala ng'olabye mwana wange n'amusaasirako kati nkole ntya olwo nno nga bw'omumanyi mwanyweredde eri ate kati ozze wange kati oyagala nkuyambe ntya aye bali kwagala 50 n'ebbiiru yino mu ddwaliro bamusabye emitwalo 50 wagandaba kikonde 50 ze baagala bujjanjabi kati nga bw'omanyi ono mbusi yalina okwesasulira ebyeddwaliro kubanga munnaye baakubye mukube laba ettama lyonna laba ekiwundu kyeneeno eno ku mutwe musawo asibyewo busibi naye omusayi gubadde gutirika nga ninga enkoko gye baakava okusala nze mutasasula bbiiru nze ndigera ku poliisi kati naagala okuteekamu kanga baana bwe mulema okumpa ssente ngamba waabira ku poliisi ngamba waabira ono maama tiyabibaddemu azaala omulenzi yamutemya eccupa nono simanyi ngenda mukola otya naye omwana alabika wampisa si nnungi kuva dda ndikuyita wano jangu kyaba ayitayo gwayiseeyo awo ayita omutabani kabikola okoze eki kati munno wamukoze eki n'omusiru akimye ekyo maama ono n'abuuza ayagala kinkwongera n'eccupa endala nkwongera tuulako wansi omuvubuka ono nzule nga kimanyi ndooza wakumayo niiki wannalero si mwangu nakikubye nakkiriza nti yamukubye osasula sente kati nno ogenda kusasula ssente z'eddwaliro baluwa ki nga tabikkiriza nno baagala sente tolaba waneeno biibi nno basawo bawandiise baagala sente yagamba baffe baba baffere abo wona wamukubye laba munno yonna bwe wamukubye oyagalamu nti ate nsobola omwongera nze nkwongera bino biki ne bamuwa nebbaluwa olwo kyagiyuzizza ate kyokoze naawe ndabayi n'agiyuza sagala kumanyira muli baffere nkolera niiki komawo niiki muzibu nga bw'owulira naye omwana ono simanyi ndamukola banene abo banene tubalabyeko mu firimu ezibulako obungi okuva mu best entertainment uganda ate nga bazanye balulango mwana wange kakati nno anti olaba munno engeri gy'alimu ati simanyi kati lindako nze noonyeko akasente munnaye maama kyava mugamba munno omulaba empisa ze biranga naye mpaamu akadde tulabe oba nayiya nenfuna ssente ezo mwana wange naye ng'olabye gendanga tujja kulabe naye nammwe omwenge mugunywe nga mukola ki nga mwebalirira kati ebizibu emu eby'abaana naddala bakyali ku lujja oba ku mpya z'abakadde baabwe ebizibu biddira bazadde mukazi wattu n'oluusi tolina nakasente kati wabula n'atetenkanya n'abako gwakubira essimu kati noonyako naawe sente kyava amugamba noonya ku kasente muganda we yakoze dda wano ebyajabbu abalina ku sente abamu baliyirira ebitali byabwe olwono tudda ku woofiisi ey'abaana abagala okugenda wabweru industry amanya gange mpitibwa Jasmine Chemtai ono ye Jasmine Chemtai mbadde mwagala mbayambe eno ye Penny Company bambi babano bavubuka batunga bobalaba banoonya mirimu bannanga emirimu gibuze abaana bagenda kukuba kyeyo enkya n'eggulu mwe muva erinnya Kaddama baagala kugenda wawere okukola ki kutetenkanya naye bwe batunuulira enfaanana yaabwe bambi ono omwana wa Mariyamu Kristo bannange naye nga oba omulaba olaba mwana muto nnyo
abaana musatu. Naye ssebo yazalako dda abaana ebiwanga 3 abirina yabibadda wansi. Kale twe Ng'ojja mulaba olowooze mbu akyali mwana muto maama. Ebintu yabiryalya dda. Abaana b'ennaku zino aboola bazadde bakyali bato nnyo. Olw'ensonga nti munnange emirimu tewali. Baagala akasente ate abavubuka be balina kasente abalenzi. Kati babalimbalimba obusente obutonotono obuli awo ebivaamu ziba mbuto. Ate abaana bazaalibwa ng'abalenzi badduka. Kati abawala ne bagamba kabagende wabweru beekolera ssente balabirire abaana baabwe. Buli bulwadde bwonna. Naye babategeeza mulina okwekebeza. Olina okugenda wabweru ng'oli mulamu. Togenda genda galwaddego. Kutuuka eri kulemera ate bakuwa ssente nga tosobola kukola. Tugenda. Mujja kugenda mwekebeze endwadde nno nnyingi ssebo ze balina okukebera. Kansubira agenda family planning. Kakati gwe ate azaala bw'oti ngu ku myaka egyo nokuba kati nga family planning wagitandika dda. Kati amagezi oyinza okugenda mu bawarabu eri n'akugambako bya tiriiri n'okubawo abalongo abawarabu baddugavu. Tuli kumpi n'amalwaliro. Mulina amalwaliro ge mumanyi nti tuli kumpi n'amalwaliro. Kimutayina bagamba mugende mwekebeze. Naye byonna bijja kubanga biri mu buwandiiko bulungi. Njabba kubira. Kati mujja kulindako tujja bakubira amasimu. Nezo results zammwe. Naye bwe muba mukomawo mujja na results. Kubanga jjukira bwe mutuuka wano tunywa batwala wano emulago. Ate nno bwe mujja wano tuddamu ne tubakebera ffe nga ffe kakasa nti bye muleese biba bituufu. Mwali bange biwandiiko mwabijja ku Nasa Road. Eri abagezigezi. Anti kati step esooka. Kati step esooka yakwekebeza. Nimuleeta empapula. Koma wano ndio kamba sindike ku office eddako. Kakati bw'ova wano ate waliwo office eddako. Mwebale ennyo bambi beetowaze nnyo. Beetowaze office ey'omunene. Omutegera otya kyana kyavandi ebyana ebyanywa amata ebisagala obusagazi. Yingira bambi kyogeza na Simbo. Madam. Labe ettama liringa lya bebi owa mwana mugimu. Eno office ya secretary. Ono secretary. Madam abadde atusindiseeko. Kati nga babasindiseeko wano. Abadde atusindiseeko wano. Oyongereko eri katono abala. Sooka osembereko eri tulabe bwe tutambuza emirimu omanye ennaku zino distance a bit. Kati gwani amanya? Gwani? Amanya gange mpiti wa Machali Ali. Machali Ali. Era nga tubadde ku nsonga y'okwagala okugenda wabweru. Ensonga yagendako wabweru kuba kyeyo. N'emyaka emeka? Saa zino mpezezza emyaka 25. Ayina emyaka 25 abaavubuse. Nze mbadde nina omukazi. Sabano bakubuuza ebibuuzo oli mu fumbo oba abamu bamanyi okutamwattama. Abaana ninako baana babiri bo. Abaana nyina 2. Byonna bibeera mu buwandiiko wano bano batwaliwo obuvunaanyizibwa okubanga gwe gamba gwe bagenda okusindika wabweru bamutegeddeko ebimukwatako byonna. Ekujja tugenda kuba tukutegeeza. Era nga sekretary omulungi ne yeebaza okujjako omuntu yenna abayagadde okujja okubanga engeri gye bamuyambamu kubanga oyo aba akuwadde omulimu. Addako. Next. Kyana kyabandi kyanywa amata. Yiyi. Kati nno manager ye bwe bamuwa manager ne bamuwa okutalaaga ebyalo nakulinza ki oli mwana mulago yagamba namugamba omwana namugamba kandabe yamala banayi namulivula namweddiza amulina yamuwasa akati noliwo akubya akasimu manager budde bulayo kabukyali. Allo manager mama oyo amukubidde essimu ogenda okuwulira ensonga ddamu mpulire nga Niiki nsonga ya Niiki ono muganda wa Niiki oli eyakuba jjo munne eccupa kati nsonga ki ate nkubisiza essimu baagala ssente kyava abuuza maama wagenzeko mu ddwaliro kuba munanga bamu bamanyi okupangapanga mitwalo baagala 5.
Ogenda kumpatu dakika nga 5. Kyava mugamba mpaamu akadde budakika nga buubu. Tekulako sente. Ndabe nga njiya tulabe. Niki yabaaki. Naye baba naye Niki yabaaki. Nicholas. Tukungakolaki. Naye nga munenga bw'omanyi azaalibwa n'ekibi akiwongerera. Teri kyakkola. Kati kyovula abagagga abamu bejja ku bika byabwe. Gwe ate buli nsonga bagitunuuza mu ggwe. Ono omwana ye akyeyiya asobole okuba nga abaawo. Oli ali mu kyalo akuba emisota ku kyalo ebizibu biddira ono. Ne beebuuzaako. Abafumba abamu mumanyi obutabuuzaganya ku makya. Akati n'ekikyala kino ssebo kirinawoko kasente. Era abavubuka abamu babasajja bamanyi okulaba abantu nga nti ono asobola okummalira ebizibu byange. Kati ng'amukwana tamukwanyiwa kubanga amwagala nnyo naye abazizza. Kati kyava amuyitiramu. Baagala emitwalo 5. Naye nga bw'omanyi kyava mugamba mukyala tugenda kukola tutya tulina okulaba nga bulaza tebamusiba. Kati baali balinawo akasente nga balina pulaani zaabwe. Namugamba badde nnya ku ssente zo kwata emitwalo 5 tulabe. Naye nga madamu agamba nyina bye mbadde ntetenkanya nange okukola mu ssente ezo. Nti oba bamusibe anaddamu ku magezi. Tya nedda tuyambe. Kakati gwe buli kimu ekinaabe wammwe gwe banakiteekanga ku ggwe. Timunanga ate anagamba ani yali badde anoonya omulala gwagamba naye nze ndiwo. Bagamba nti wakabina akanene afambooko. Naye nga mugamba mutya bannayimwe namwena batulaba ku mitimbagano gyonna netiwaka zonna. Eno ye Best Entertainment Uganda, a Penina production. A Penina na Fula production. Kyavaga mu mukyala tetenkanya ku ssente baba tulabe nga ntaasa bulaza. Tuzzeeyo. Mbaniriza tongunu. Ku luno bakomawo. Kimutayi. Buli kinabagamba mwakikola. Nabagamba muzze nabyo byonna. Twakikola madam. Nti yennya bukyaggwa. Omuntu zammwe? Yes madam, tuzirina. Byonna bazze nabyo ebyetaagisa. Nonno ekyomukisa no batambula bana. Mwala olebeddeko naawe paka oyagala genda wabweru. Kyava abuuza galo osazeewo okkiriza ogende wabweru abaana alina obbaleka. Be baana abo nno mune betulekera bajjajjaffe babulaza basinga ogenda okkuba ekyeyo n'osigala ng'oweereza ssente abamu ne bazirya n'ozirya n'abaana ne batasoma. Kati n'abasaba empapula zino bajjayo empapula kuliko n'akatabo akali akakyenvu ako k'omanyaako. Yellow book. Barakram. Ni Akram. Kimutayi kyava abiyitamu byonna. Ansuubira byebyo. Twabanga waggulu omusawo. Olaba. Oyinza ogenda mu ddwaliro kituufu n'ogendayo naye nowa kitu kidogo omusawo n'akukolera ku by'oyagala. Naye kituufu bakkebera. Balina nabo okuddamu ne bakakasanga kampani ne bakakasa ku lwabwe. Kubanga bw'ogenda ng'olina ebirwadde n'ebizibu ate ekyo kivunaanyizibwa ku bo. Kati n'olwekyo wadde ozze n'ebibyo oba bajja kuddamu bakkebere. To confirm. Okakasa nti by'olina bituufu era kyekyo ky'oli. Eri tibaagala ndwadde. Kyava abiyitamu. Next. Addako gaalo wattu nakazadde ebbere likyali tto oba tayonsa abaana 3. Mulimu nanga abakazi abatagezza mabeere naye ng'obwana bumuyonseyonse. Niwabawo obwana gwe buyonkayonka eryali ettutu ne lifuuka stokisi. Naye kiryoke. Sikulabamu obuzibu. Talina buzibu. Ebire ripooti eno. Temwagenze ku nnasa. Muli muti ab'okunnasa mukoze emirimu mwebale.
naye oluusi baba ate mutomeza bannammwe. Akati manager atabaala bagamba akuwa obukulu akuwa kulya nga tasanga sekuritale. Bw'asanga sekuritale nagambye kino kyana kya mbogo atandika okitabaaza nga mugamba nga bw'okimanya tukwatagana ebizinesi etambule bulungi. Naye nakulaba luli mu meeting naye yamulaba mu meeting naye mbu yawuliranga kwegamba n'akasikonda kamukutta akalaavu. Ono omwana alina ebigambo so nno jjukira nti aba mukama w'ono ayogera mpolampola na simbo era ng'omukulu bw'abeera. Oli bosi wange bana ekisoboka kitya? Kati amugamba nafuna la okwagala nti gwe mukama wange omulamba nti ate kya mukama wo kigaana. Gwe twagala kuba bosi wange asingako. Gwe tuyagala kuba kuganga omuntu akusinga kate gwobeera naye. Kikulu nze laavu yajja. Oba okiraba otya? Wakanda balunaku lumu mbulaavu erinnyiddewo ku medulo bulongata. Kyogamba amenda omanyi bagamba addiŋŋana amawulu agaddamu omukuto kati nze bwe byakugambire mwengenda okola ki? Mwengenda okutoola nkumatize. Ono amubuuza omumatiza osobola otya omumatiza otya nti mu byenkugamba mwengenda okujja ebinakumatiza. Abalala naye nze ndimawufu ku balala. Buli mukazi gw'oligamba ekigambo nti nkwagala gamba bonna babiŋŋambagamba dda. Kituufu abakazi babagamba ebigambo bingi olunaku we luzibira naye era wabaawo asinga abalala. Tonfuula bali. Ekituufu kiri nti ffenna abasajja situfaanagana wadde mwe abakazi muba mutomedde nga mulabye bangi ababalimbye mugenda ne musubira ebingi mu bantu abo naye ng'ate si be bo. Maneja namugamba mpa omukisa guno. Gambo ki? Ngamba kigamba ki nga bonna babiŋŋamba dda. Ono yakoowa babimugambye byonna. Njagala nkufuule bosi. Kyava mugamba njagala nkufuule bosi. Obe bosi wange. Olaba otanga bwebuvunaanyizibwa bwonna buli alina kyayagala mu kampuni ng'amala kutuukira gy'oli. Kati wuli omuvubuka Saabakwanyi bwagamba buli kimu kyonna ekinakikolebwa mu kampuni kinga kiyitamu ggwe. Bw'ogambye otya? Ako ne kamunasula akubeera bosi wo nga ndi bosi wo nga buli alina kyagamba asookera wuwo oba okkiriza nga kiwedde bw'ogaana nga kyekijja kukolebwa. Ate ako kaba kakola. Abakazi bannaye mwagala obulungi mwagala ebitiibwa mwagala ebyobugagga. Tukkaanyiza mukwano. Tuli eddoboozi ery'essimbu. Toyinza kulowooza nti aleekaana. Ebisumuluzo bya office biri mu mikono gyo. Okutandika n'enkya mu kukwasa ebisumuluzo bya office. Omutima ne gugamba bannaye kyanaggwe nga walwawo okujja. Ne nno ssebo mbuno ndi mukulu okusinga nti enkulu yo tenywa. Omuvubuka tatya biduduma abaana gye bali nga tebatya biduduma. Bw'olaba gwe yeesimbyemu naye bannange Katonda yakola ekintu ekiyitibwa omusajja. Katonda era bw'aba yakutonda ng'oli musajja weesuneko. N'osanga omusajja katini bwe kati nga kalina ekikyala kikomeribwe kiti magurugusu. Kulikana. Banayira omwana w'abandi gwe yafuna asooka. Kati jjukira yagasseeko. Ate buli bwagamba nakkiriza kubanga munnange ali mu kitiibwa kinene. Ali kati mu bantu be yeetabaaliramu. Kati gwe yasooka era amulina. Naye n'ensonga za maneja nga nnyingi ebizibu ng'alabika alina bingi. Maneja ono alabika wa bizibu. Kati ng'amunnyonnyola maama ekeeya alina ebizibu. Ono mulamu wo Niiki obudde bonna bumalira mu bbaala. Maama mulwadde. Kati ng'ayagala kugamba labi bayinza okuyamba maama ono. Tosobola kujjanjaba maama wo. Tubadde olina okukola just muleete tumujjanjabire wala. Ng'omukazi omulungi kyava mugamba maama tojja mujjanjabira wala. Muleete tumujjanjabire ewaka. Omusajja ne yeewuunya maneja ne yeewuunya. Mu bukazi gwe ng'oli wanjawulo. Abadde alowooza mupangisize kale kaŋŋende muleete. Abakazi abalungi bwe batyo gye bali baazaalibwa nabo. Kyana kito ebyana byo ne bannange binyirira bannange ebyana byo ne binyirira bannange. Tudde wa Kimutayi. Ku luno tuli ku nsonga za passport.
eno ye Nafula company. Genda okola leero tugenda akolako ku passport. Passport yeeno. Kyava abalaga akatabo kano. Kati passport eno ina yabika bimeka? Passport za bika bibiri. Ya express. Waliwo eyangu amangu. Ya wiki. Etwala wiiki emu. Embeera yo n'emyezi ezo. Naye eno gye bata ordinary yetwala emyezi 3. Kati ya wiki emu eyo genda kosinga sente nyingiko. Eya wiiki eba ya buseere kubanga oba oli mu bwangu era y'abagagga abalinamu mitwalo 50. Emyezi 3 egenda mpola naye ya sente nti mitwalo 35. Kakati eno ey'emyezi 3 pola osasula emitwalo 35. Simanyi we mugwa. Kati awo ensawo yo Adde ogenda mangu yekupima express awulyanga ayagala kuwanguwa kugenda kukola osasula 5. yampola mpola ey'empolampola 35 ng'olinda mu myezi 3 naye ng'otaddeko 35. 3. Kati simanyi we mugwa. Bakunnyonnyola n'olabira ddala wawoogwa. Ensawo zammwe zezigenda obatwala. Ensawo yekweyimirira. Mangu ajatwala eno express ya mitwalo ago. Eyo no express tolina nakyokola kiwanvu kiri awo. Genda mpola mpola. Babikwanguyiza. Kati oba musobola kugenda ewaka namusobola mukola application. Kati kyaba basaba bagende bakole application oyagala ya bbanga ki? Kubanga application eno ejjandiika bulungi. Wali reference gundi gyogenda contracting omulimu owandiike ng'egenda ku ofiisi y'omuntu olina making sure wansi signature wali erina okubeerako. Kaakati chairman ani akusemba mu kyalo gy'ova chairman alina okuba nga alinako signature oba kugamba erinnya lye n'omukono gwe omwo no bakonamu ne stamp. Kati no bane buli ali mu office gyalimu alina waafunira. Bachairman nabo bafunira ku bana abaana. Eno ya myezi nga n'ebintu ebyawe bitambula. kati ensawo zaamu Kati genda eka mwepime ogwa oyagala y'amangu oba. So ne chairman ku kyalo bamanya nti atunulamu ati alina n'okukola ebbaluwa eno oluusi. Kati bw'ova gikolera ng'amanya ono alinamu. Ayagala express alinamu. Sente zikyuka zayinza okukujjako. Ayagala ordinary naye amulaba n'amanya nti ono munakunaku. Kale mbaagaliza birungi byereere banange ababeera mu office musengako obusimayiro nga kimutaye bw'omulaba baka simayiro nawe nomanya nti gyendi birungi. Maama nno munanga zze. Maama bajja ono alina omwana ono bwe yawasa ono alina omwana sina kumanya nti bazaalayo omwana salaba mukazi ono ng'alina olubuto naye balina omukyala alina omwana. Kati nga manager annyonnyola maama we ebyokujjanja bireka byazibuwadde okupangisiza omuzigo omwana ne tebijja. Munnange naŋŋamba kankuleete wano ono omulaba muwalawo. Muwalawo ng'owasiza ati wawasiza maama bwe yeewunya nga wawasiza ate kati ate omulenzi yali wasiza ate ona akati agenda okwebuuza nti ate ebbujje lyendaba mukyala wange omwana wuno munaye nga toŋŋambanga nti wazaala. maama just nkikoze nga just kuwa surprise agambe nkuleete kupangisi nalwadde n'amugamba eky'omwana surprise katusuubire nti waabwe bombiriri maama tosobola mupangisiza nga nze wendi baateesezza. Kati nga nnyonnyola obulungi bw'omukazi ono gw'alina nti munange okujja wano okubeerawo nga bwe nkugambye togenda kubeera wano kusalawo kwa mukazi wange nti lwaki obeera eyo tujja kukujjanjaba ate awo omanya nti muka mwana naaba muntu mulamu. wano weewaka maama tubeera wano. Kati abazadde abamu muli eyo mu byalo nga temumanyira baana bammwe we babeera. mwana wuyo ni kati maama birako simu nti maama omwana nkatuwa erinnya atandika okwerondalonda tewankubira na kasimu nti omwana tunaamutuuma erinnya. mwagala nnyo kale najanyuza ku story nga namuwasa n'omwana kale ensonga nti yawasa omukazi ng'alina omwana we. omukazi oyo mukulu mwana wange naye ndaba
mama atandika okwerona nti mukazi nga wewasa mukulu Oyo mukulu. omwana akyali muto lwakuzaala mangu naye bamaama nammwe oluusi mutulemesezza ensonga y'obufumbo n'obulamu bw'abantu baffe Oyo mukulu. atandise okulondalonda kwetotolera ku mukazi w'omwana we Ndikafuna sente wakatandika ofuna sente saawa zino wasiza ate omukazi wuyo alina omwana. mbwewasa otya omukazi ng'alina omwana gwe yakatandika obutandisa ofuna akasente Abaana Mama nja kuzaala nendeka omukyala amwagala. nedda oba ajja kuzaala amuzeeyo oka ewaabwe ayokaza. kakati nabamu bambi bwe bibeera bwe bityo Mama. abamu abawala bamanyi n'okulimba sizaalangako olw'okwewala ebizibu ng'ono maama byatandise okwogerako Engeri yetu owasa otya omukazi ng'alina omwana yali badde amuzzaayo ne mutandika obulamu obujja naye nga maneja yamugamba nja kusobola ate omuntu wakwagala bannange nebyoyina abitwaliramu abitwaliramu oba omukazi yazaalako ng'obadde wakumuwasa gambe nyina abaana bange oba omwana simuleka mabega kkiriza ndi baavu. ono yakkiriza kati no ne Niki yazze Nja kulaba ku maama. Niki naye wono zimuleese katamira jjobyo ate maama ayagala Niki oba nkugambe ntya Oyo naye bannange olwete ndaba kunywa ku mwenge tanyweddeeko Mama wuno munange embeera gye namuleetamu. olwo no wayiseewo ku bbanga ne maama kati embeera nnungi limbi kati sawa zino ndaba enkyuka Naye munaye naye webali era Niki n'asiima enkyukakyuka ngirabye ku maama kuntegeeza bya maama. akasimu nalingezako okuba siina akasente kagula airtime zegolaba bamubuuza obutaŋŋamba ku mbeera ya maama kiki ate ng'essimu nagiggulira nti airtime ambula n'okumbula naye webali naye weebala omulimu sente yonna gye baweereza oba gyakwatako Niki egenda ku ntabaaza bakadde walayi webali anywa bunywi mwenge webali naye kyava asiima Mukyala maneja tayise mukazi we ojje mulamu owuna. sooka ojja olabe mulamu munange mwana wange maama abitandise obitotola okimanyi muganda wawa nti muganda we yawasa omwana balina n'omwana n'omukazi omwana kati abantu abamu mu bika byaffe oba gye tuwangalya gye tukulidde abantu abamu beerondalonda nnyo akamere k'omugenyi kazze Mulamu. ye baliko kati mulamu ng'atuuka ono ye mulamu Ono munange. ekiwala kya mpisa kifukamira n'okufukamira saabawala b'ennaku zino bannaye bayimirira nga miti gya ssimu ng'abuuza abakulu abo bano bagamba atya we bali kuma muganda wange ne bamwebaza alabiridde muganda waffe Mukyala. Ono ye muulawo. Lwakugamba nga bulijjo Niki abeera mu kyalo. ono ye muula atumazeeko ssente bimala eyo atumazeeko ssente naye bano muula bw'atunuulira muula laba Niki bw'atunuulira mulamu we mulye emmere kati kwata emmere mulamu ojo afumbye mulamu yafumbye Kale baavu. atunuulira emmere oba badde asubira nkoko taba emmere nga ntono naye ng'emmere mbuntono ab'omukyalo museeteeza museetula nemmere kwali kati onaabuuza nno mmere kola nazze nzikuse ekirungi nazze ndiddeko abantu abamuyina empisa embi kyebakuwanga ewantu olyangako nze nva ku mwenge nze nja kubeera ku mwenge nonna ekimukusizza okimanyi mwenge olaba omukazi muganda we yale maama n'alemera ku nsonga y'omukazi wa munne wuuyo kati oyo y'omukazi ne Niki n'atandika ekyo ekikazi atandise omuyita ekikazi si kikazi oyo mukazi mukulu maama ye agamba omukazi mukulu ku mutabani we naggwe mwenyini owase si ono onakya so nno ate nga ensonga bwe zaali badde ewaka Niki yalisoose okuwasa kati ono ye muto wa Niki maneja ye muto wa Niki aze n'omwana kati maama agamba tate ono bwe yagenda okuwasa nawasa omukazi yazaalako edda n'omwana n'ajja naye kulabirira omukadde tuzimbire maama ennyumba eggwe mukyalo eyo wali ennyumba tennaba kuggwa kati Niki abuuza omukazi sente zonna yazirya ekifo ky'okumala ennyumba ya maama oli ku mukazi ojjanjaba mwana gw'otazadde Nze omukyalo obanga kyekikuleese nalikusaba biva ku mukyala. ne maneja namugamba nviira ku mukazi mwagala kulwana wano mwagala kulwana Ekireese temunkuba baana bange ngenda baviirako saawa zino avuma mukyala wange nti mukyala wange. maneja n'agamba tojja kuvuma mukazi wange nga bw'omanya empisa ya Niki agamba nja kivuma
ennyumba ekulemye okumala kyekimuganda okuwasa Uyo alina omukazi n'omwana. mukyala wange Nze saagala omukazi. maama omukazi amuganya totegeererako dda niiki afuma muganda we eyamujja mu nvuba luli nga bagenda omumusiba Emmere yo n'emmere yammwe yiiyo ye ezo mpisa kiki kulese. tugenze maama gwe bakajjanjabe yali badde asiima ayombye buyombi niki wabanga kyekimuleeta niiki bw'abanga azze kuvuma mukazi wange buulirire nti amaka gange gaba gange nze nnyina okwesalirawo ewange nakuleesa wano okujjanjaba twakuleeta tukujjanjabe omukyalo wange emwagala ensonga ya mukazi wange mugiveeko namuwasa mumwagala Da. omukyalo Noonya omukazi. maama agamba ojja kunoonya mukazi mulala Mwana wange. n'atamanya nti ne sente ezamuyamba omukazi yaziwaayo kyenkana situle nkuleete wano nkujjanja ye yagamba n'okugamba tukuleete tukujjanjabire wano obutamanya butambuza amazzi ekiro tulaba Kaddama okyali ne Vj Ronnie the Master aka Survivor kale sewe gyeba kakati Saabatabaazi olwali olwo asisinkana Kimutayi jjukira kati alina abakazi babiri asanga Kimutayi gwamanyi obulungi bali mu kampuni y'emu nafula kampuni bw'aba atokota abakazi atta eddoboozi atandise okuwaana oliya gy'atandikira nga Kimutayi agamba ebyobufumbo si kyekikulu ekiri awo abakazi abamu tiboogera oba mufumbo oba si mufumbo gayizagayizaawo mulenzi n'atandika mpulidde nga n'omutima gutye mukabe kya nkwagala abakazi mugamba mbu ebigambo byonna byo bibagamba naye waliwo ekigambo ky'oli omwana ng'alina engeri gyakisabiseemu naawe n'osanyalala ebbeere erya ddyo n'olyanga ennywanto yonna yonna ebuukabuuka tukutuku omwana atandika tuwulirako ku lugero lwo olugamba nti enkulu tenywa olwo naamugamba nga nkusinga emyaka nti enkulu tenywa ate kati nga ndi mukulu nnyo okukusingako tawanti neba nange olina keya kobe ng'oli mukulu weerabirira kyemmanyi nange bunooba okkiriza ojja kundabirira nga bweweerabirira obukulu sikifaako ekyemyaka si yensonga kumazima oba just onkiina kati daba neriiso Kimutayi asimba eriiso n'olyanga naawe okankana naye abavubuka sayizi zaano temuli bangu munnange oba kiba mulabe yaddanga muvubuka mbw abavubuka muli jampe mubukabuka nga nsenene ya musana kiki kale bambi kikkiriza manager bannanyi bw'oba nange njenfuna obwa manager mujje mumpa obwa manager wammwe bannanga ba best entertainment manager wa best entertainment ngaali mu kulya bintu manager wa simanyi nafula company ngaali mu kulya bintu nga tabamusaba kanamba era bulabanga kusabya akanamba ng'omanya ebiddako ng'obirinda ng'agimuwa ennamba 07031715 efanagana neya Vj Ronnie yennyini emyezi 3 oluvannyuma bagamba 3 months later mwebale kujja banayiraba ebyana by'abantu zonna nze nno kagyogerera wano redde bino ebikyala byendaba ono abanyonyola ebisingawo Kaddama tukwaniriza kakati omukulu olwali zimuleese yagenda okunnyonnyola ebisingawo nyini kintu nyini kampani mbalamusiza mwena oyo big boss kujja mu penny company mwebale kujja mu penny company nabana abavubuka nno baba bagonjebwa olwe bambaddeko bulungi singa bulijjo kitongole ekikwasaganya ebya visa tukola naye kati nga abanjuli y'omukulu ono akola ku bya visa ekisakano okujja wano okubasanga kati obudde bwe mwali onoonye okugenda ku embassy kati okumanya kampuni eno nnungi gwe wali badde otambula n'ozunga simanyi visa yeekuleetera omuntu ajja obbikkolerako n'emyaka 13 ono gaali omuto bw'aba alabika olina emyaka 13 nti 25 ne bamugamba yazala nako 25 olina abaana I have them like 3 nti nga basatu nobaolyawo ndowooza abadde ayagala kwongerako abalala nga babiri alyoka agende abaana abato mulidde ebintu nga mukyali bato
ya babaleetedda n'abakolera ku bya visa ekyo kijja kuba kyanguwa nfunye okubasanga wano kati mbadde bangambye process zonna eza passport buli ekikulu kyekyo ebikolebwa byonna byonna ebya passport byawedde muze kukima passport zange era bagala okuzifuna madamu ogenda kwogera na buli omu omubuuze eggwanga lye mpozi gwe oli muki waliwo omugisu ate gwe musoga Nze nja kubeera mugwere. ono mugweri kubeera obwoli Ndi mugwere. poise nanno manaja oba nnyini kampuni ng'alabika omukulu aba direkita alabika olugweri olwo alugwagwamu alutegeera bulungi nyola bulungi n'asanyuka ku lw'omugweri oyo gyagenda mugenda kuba wano tulina teras ez'enjawulo tulina tera 1 tera 2 ne tera 3 then tulina offices wali mirundi esatu office esooka gye mugenda okusookera babawe interview bajja kubabuuza kaakati nno emitendera mingi tera yosasulira ate office ndala n'oziyitamu bakubuuza waliwo nozi interview zolina okuyitamu oba omaze odde ku office eddako ogende wewandiise bannanga okutwala omuntu wabweru kampuni entuufu bakuyisa mu mitendera egigwanidde era egiriyo naye waliwo egamba nti leeta ssente kuwa bakuyita lunaku lwono ogenda nga byonna mbu babikola dda kati otwala ki ekyo then ekirala mbadde mbagambye nti mulina omukisa nti tubadde tuzze procedure ez'okufuna visa ezigenda Saudi Arabia babatwala Saudi Arabia lumu mukikole lumu kakati kyava abawo amagezi mukikole omulundi gumu wali mujja kugajasa olunaku olw'okugenda visa ya mirundi ebiri eno ey'esente entonotonoko esaamusaamu ebeera etwala myezi ng'esatu erwawuko baddamu bannyonnyola nga owa passport bwe yabannyonnyola mirundi esatu wekebeseza wano weka okwekakasa then ate omale wekebeze wano mu international hospital in Kampala balina eddwaliro eryabwe bayita international hospital e Kampala bo lye bakakasa olina ebyo biwajja nabyo bakukebera naye naffe tuddamu okukola assurance avuddemu bituufu si kugenda wali okuwenguza omusawo nawe okakasa nti tewawa musawo nguzi eyakkebera abaana babikolanga era atete how old is your last born? akaana koona akato omuwala akasembayo ka myaka 3 sawa kale maama akaana omwana yazaala muto bintu byamuwoomera akyali yamangu eno yo totawaana kwekebeza bulwadde buli kimu baba bakikukolerako eno kuba oba otaddemu akasente naye engeri gyeri bw'oteekamu akasente n'oteekamu ekikonda omutwalo nga 5 byonna baba babikuyambyeko to apply then n'ogenda buli kimu n'okireka ne bakikukolerako that's when you paid the other kamaki kamane kati eno ey'okubiri yo mwenyini obigoberera then after bwebeeredde ne bakutegeezaako then olwo olunaku lw'ojja okukima visa olina okujja nga weetegese kitegeera you come with your next of kin ensonga enkulu endala olina okujja n'omuntu omulala next of kin kitegeeza omuntu oyo akubeererawo gwe wootali they are going to ask the other next of kin omuntu oyo bw'ajja the paper they can give him to sign abuuzibwa era nassaako omukono any eventuality kubanga wayinza okubaawo ensonga etali neetekereteekere zonazona buli kimu ene eventuality obasobola kwegamba oba olwadde bwobadde ki omuntu ono yasigala eno gwe tuyita next of kin kati yaba akuyamba sente ng'ezo okuzisindika zijjako akawunti eno yakwasaganyiza ensonga buli kimu aba mukulu nnyo mu nsonga eno okola ki waliwo ekibuuzo kati abulaba kampuni kubuuziza next of kin manya nti eyo kampuni nungi kubanga oyo yaba alina okubanga akugamba bakolagana naye gwe wootali okulondola era kugamba ne bwe kiba nti obaddeko n'embira yonna oyo abuuza omuntu wange ali atya ye omuntu wange yakuba akasimu naŋŋamba ng'atulugunyizibwa nga biki ne tayambiddwa kati ewa visa ebisinga madamu abadde amaze obaliramu kati nze kambagambe ebintu
bwana nkola ku embassy naye bampa obuvunaanyizibwa okugamba abagenda ebyetaagise. Omuntu ono wa ku embassy bantu bali balina omululu mungi bwe bakuteeka mu kiyungu okufumba ati nabwe olina okujjula emmere omuwa emmere entono n'omuwa emmere ekitebire. kakati n'abanyonnyola ebibeerayo eri abeera kuno nakuli era ensonga ezimu ezeeri azikwasaganya. Kati n'abanyonnyola oyinza okugenda okukola n'olowooza nti kali muli mukali awo naye abantu beeri amaka agamu gabaamu abantu bangi bagambye egenda kufumba ojja kufumba emmere eyitibwa emmere bagambye egenda liwosha mashini operator kugamba ebintu bingi ebiriyo eri kyovula abamu bamala nabatika kugamba mu kubayigiriza. Onaabuuza uniform zetuna awulira mbu bambalayo uniform ffe tunasasula oba tuziweebwa buweebwa. Uniform zisangayo buli mukama we yamanya uniform gy'anaakuwa. Waliwo abatambala shariya abamu bambala zishariya olina okubika ku nviri zo tezikema omusajja singa oba muwala nyini maka mwogenza okukola. Bw'oba mulenzi toyambala empale n'osaaliza nankyala mukaboosi yakutwala ebiringa ebyo. Kale ng'ensonga zeekazo zigenda kuggwa. Emisoso giringa ng'egiwedde tunaba tulabagana olwo tuba tulinda kgenda kubanga ensonga zo ziba zimaze okuggwa. Naye eraba kagunywa maama wa munnaffe taddamu nno n'alwala yaddamu n'alwala naye nga kagunywa yatuula wano. Maama ali mu kukema kye bayita akema bukemi. Alo akuba essimu kyate kyogera kisiru avumye ndiwa yagunywedde bamubuuza waali nti maama ali atya. Bejjayo nga betaddemu eggulume wano ntudde mukadde mulwadde kati oyagala ki? So nno bamuwadde ssente ayambe maama we oba maama waabwe. Ssente nazinyweddemu omwenge. Subhanallah yazinyweddemu ebbidde. Leka naffe tubonaaboneko. Maama mbu babonaabona banywedde ku bbisi. Ne Niiki oyagala maama tufeeko. Sirina sente zaaweddewo kati ate be tuba tunywa tugulira n'abalala. Twegamba ozaalibwa ne muganda wo n'ogamba ono lwaki baamuzaala ate nga ye mukulu we. Bakulu baffe abamu batubonyaabonyezza ku nsonga ezimu kubanga munne tetulina kyakubagambako. Nkuwulira. Wabula bannange Gwamanyi nze ntamidde nywedde omwenge. Oba osindika ndala neeyongere okunywa akabisi gwamanyi nze zino nzinywedde zirina kye zikoze. Wulira ne togamba mbu esente tizaakoze kintu sente zaakoze omulumo. Mulenzi yeebuuza maneja ngenda kukola ntya era munnange ensonga nga zitakuzoona omutwe. Mukyala nkuwulira ekiriwo. Kyava nyumyako ne mukazi we. Kubidde simu mu kyalo. Ava kuba simu mu kyalo. Kyokka nga juzi n'ate nakakwata miliyoni meka 3. Uliya ssente obukadde 3 yabuweereza mu kyalo. Nezimba naye bamukubidde essimu bakole ku nnyumba gy'azimbayo kubanga baali bamugambye ennyumba agisuddewo. miliyoni ezi 3 agenda akola bizinesi atandikewo nayo kwe. Waakiri mbu obukadde 3 byali badde abukola mu bizinesi naye kati yazitadde ku bidde. Ne mukazi we namubuuza obadde oweerabidde enkola ya muganda wo? Yakugamba nti ye akiika mu bbaala ekkanisa ya mu bbaala ebbaala ya mu bbaala kati ng'oyomuwa ssente. Bambi wulira ekyana ky'abandi maama gwe okomyawo. Bujjanjabi yadde ali awo just miliyoni 3 imagine. Obukadde nno 3 munange bukola kinene nnyo naddala kubaddeko mu kyalo eyo bizinesi kati emmwanyi we ziitu zigula. Miliyoni 3 ziwakwata n'omuwa tewambuuza.
ensonga ezisinga obungi mu maka zalibadde mutula wamu ne muteesa kati mukazi amugamba lwaki tiwambuuzaako tanaba namugamba ku nsonga ndala nnyingi kitegeeza badde amukweka kati bw'obiŋŋamba ti ne maama mulwadde dulibu yamugamba maama mulete tumujjanjabe era maama yajjanjabibwa so nno munnaye bw'ofuna omukazi oba ofunye munno bagamba yava mu lubiriizirwo akuwa ku magezi sibe abantu bajja kundaba batya tusente zenyina muleke bamusibe biki bagamba omuntu atawulira okuddamu okuwulira nga bamutubye embazzi owulira ndowooza ne kayemba nantabuulirirwa yasaabala bwa bbumba kati naawe walibadde weebuuza ku munno ekimuluma maama waabwe omanyi maama asigala maama ne bwaba mubi ne bwaba kukoza ekibi mukamanye asigala ye maama wo katonda wo w'oku nsi naye mukazi wina taba mubi namugamba mukomyewo tumujjanjabe ali ne waliwo omukyala waffe gwomanyi obulungi bannange onyambeko kuba omugenyi gwe nakyasize ewaka mulwadde eyo wiiki ewedde bamuleetanga mukazi wattu agenze okulaba omusawo ow'ekinnansi nno ku luno si ddwaliro ono ye kuva dde abeera mu byabajjajja mujjukire mu volongoto kati namugamba kanzije musawo muganda aludde ng'asawula asawulira ddala tabulwako ddagala wotuukirawo yaaba aliina wennyego lino lyeddagala lyekufuniddeyo genda ofumbe amazzi oteekemu omuweeko nnaku 3 olabeko nga bigaana okomawo era omunywesanywesaako kyava amugamba genda omuweeko bw'aba tateredde ennaku 3 okomawo ddagala ly'ekinnansi likolerawo erimu litakoze ojja kukomawo gyendi kunoonyera ate tayipu ndala ate ono omulungi tagenda kukusaba ssente endala olunaku mirundi ezo amuwadde ennaku 3 zokka makya misana n'ekiro omuwa emirundi 3 buli lunaku abakazi abamu bafaayo nanno munnange alabika maama naaba nga ateredde bamuliita njebaleko gwe yali agobaganya yamujjanjaba obulamu nti ngenda ntereera mpola mpola mwana wange maama nyaku ddagala munaye muwala olyako maama bamugamba nnyo ku ddagala omanyi n'endyambi naye abamu ebalwaza maama bw'atuuka eno alya ku bintu ebirungi ate ng'alina ne keya kati eddagala bamuwa n'atagana n'anywa webalira eddala neyeebaza omubaati gwe yali agobaganya naye ng'ate omulenzi ye awaana mukazi we bannanga oluusi omuntu wamuzadde oba nti takusuuzanga omuntu gw'oyagala amawulire genjagala okugamba kati alinawo amawulire amalala amawulire gakwatagana ku mwalawo mukyala wa nsonga eri ku mukazi badde ndimuteekateeka nagenda ku mwali omulenzi ayagala agende bamwanjule gye bazaala omuwala agenda kumwana endowooza maama omulabye omukyala maama yali avumaganya omukazi naye kati omukazi mulungi alina empisa mukazi wa mpisa yakulabiriddemu laba engeri gyakulabiridde kakati omuntu ngaoyo n'otagamba nti mbere naye tonsesa mwana wange abakadde abatuzaala oluusi kwegamba oba kiki mukozesa nnyo amaaso oba obulwadde bunuma naye nsanyuseeko ku ekyo luno nomunnaye maama ng'asanyuse subiiru mwana wange oyagala kuwasanga muno tanaba so n'ensonga balina ensonga yaabwe ewaabwe mu kika omukulu yalisoose okuwasa ogenda owanjula omukazi ng'ewaka eyo tenatereera so nate n'ogenda okukola emisoso egimu ng'ekambwe ate bakyalina ebizibu ekiziveeko maama emange akakisa kange kakuwasa ndeka mpase oniki muleke tojja kuwasa maama wampaka n'agamba tojja kuwasa mukulu wo nga tannaba
si oyo maama omukyala akulabiridde. Omukazi ate era si oyo azzeemu ebyaluli. muwala Agamba omukazi nedda. omukazi oyo mukulu nakugamba nti omuwala oyo mukulu Bannange. omwana alina n'omwana omuto kati laba ebintu ng'ebyo byose Abantu nga muli bazibu. kuzaaliddeko omwana andibaawo njogera nti Kale mbu singa mubadde muzadde omwana yabadde ngamba nti ye Eki kubamu akafaananyi wabanga muganda wange bali ku Israel batuge batayagala mu bufumbo naye nembeera gyakulabiridde n'akulabirira takooye kujjanjaba ekyo kyokka oyagala nkole ntya mwana wa maama tasiima alinga kiku kisaata tasiima bwe kiba kiwedde kyalidde oba kikyomukoledde ekyo kiba kiwedde lulimi ki gy'owulira maama agamba wadde abikoze sirabyewo bannange saagala omuwala oyo oba oyagala wasa omuwala omulala si oyo bamaama mutulemesa ebiseera ebimu kyovula abantu abamu tukola ebintu nga tojja kugamba abantu bo bategeera luvannyuma nnyo nga kyaggwa mwana wange wadde obuteebuuza kibi nina kyenteesa muno maama ye alina pulaani ye endala singa kijja kumukolera ku sayidi yange kinannyamba kansembere n'aseetuka eti kati omukazi ali wali omuwala alina omuwala gyenkufuna maama mbu ye yamufunira yadde omuntu okulima amanyi okulima ajjanjaba baba n'abaabwe be baagala okuwa abaana baabwe bintu bingi nkufunidde omuwala omulungi nze nkufunidde omukazi omulungi okiraba otya mwana wange wanfunidde omukazi nesiki naye mujjukire nti love is a choice omuntu yali badde yeesalirawo ne yeerondera wadde munanga oluusi tusaba obuyambi nti wa ebyaŋŋaana oba olinayo gw'omanyi nsendera ntemyako nabyo tubikola naye kati ono yo yeefunire wuwe oyo mugobe amugamba mugobe bugobi mwagala kale mama tewali buzibu ng'oŋŋambe n'omulenzi n'ataba mubi maneja wadde anzijjanjabe tufune omulala akati tugenda okuddako ono kimutayo manyi kati ate ali mu basatu balidde ebintu kuno ono yafuna olubuto naye yagenze ow'omusawo n'amugamba olubuto lukyali luto naye si yakati naye ng'ate nezikyali naye olubuto olunuma amazzi alumizibwa avaamu n'amazzi naye omanyi njagaddeko at least oba ngendeko mu ddwaliro eddene kuba kati oyinza okuba nga ogenze mu malwaliro gano ag'oku byalo bago mu bitundu amatonotono naye waliwo kibayita referral hospital amalwaliro amanene emyezi gigenda mu 6 olubuto lw'ekyanga alumizibwa avaamu amazzi n'ateesa n'aligenzeko mu ddwaliro eddene simanyi kumanya nze simanyi nsonga endiko ate yagamba ye mukulu manye embuto ezo ez'obukulu nazo zirina obuzibu omanze emyaka 8 tozaala wakoma okuzaala myaka 8 kati okuddamu okuzaala mwana ebintu ebyo abakazi abamu babikaaba mama yali mulwadde nenzijako zonna nenzikuwa kyokka batuwaliko sente so nno omanaja olowooza alina sente abuuza munne kati akasente nti sente nazikuwa manaja essente alabika azijja mu bakazi ate alina bizinesi endala afuna byana by'abandi birinawo yafuna nebikyala yabiraba nga byonna birina ku ssente amugamba kati ojja gumagumamu nga munamugamba nedda kaŋŋende mu ddwaliro simanyi wentudde ntobezaawo awo no biba bizibu wadde n'agumyagumya banayi n'abasajja abaavu tebaagalika manaija simutegeera bulungi n'abasajja abaavu tebagalikika omuntu alwadde mbu n'essente kutwala mu ddwaliro teriiwo weewole kati nno ye kyalira alina ekiwanga kiwuutanyi awuutanya sente zaalina waliwo ebizibu ebyatuusewo nno kangende waka kyala mpole ku sente wanampu miliyoni 5 tetenkaniza okuntwali mu ddwaliro kuba kati kino simanyi alina kikola kyava ayiya agende w'omukazi omukulu gy'aba afuna essente obukadde nga 5 alabe ng'akola ku nsonga zonna ate kwegamba ow'olubuto olaba ndowooza ebintu byonna kwegamba alina engeri gy'ebititinkanyamu ebititinkanyiza mu bakazi abasajja abamu gye bali nga tebeeyinza naye nga ensonga bazitambuliza eyo mu bantu abo
kati ate engeri gyalina maama w'omulwadde yakyatira okuteeka ku mmeeza. Kati mbu bafunyemu obutakkanya ne maama we. Ate eddoboozi ng'alina kyaliko kyayagala okuggusa. Kati twafunye obutakkanya ne maama. Nagezezzaako okwogera naye mu bukakkamu maama n'agira. Tatuukira ku nsonga ayita eno ayita eri. Munne ng'amugamba yogere ekintu. Asooka n'akuteeka mu mbeera enzibuzibu. Kati kyava mugamba maama atakwagadde nti lwaki towasa maama wonno. Egenda owase nnyoko. Bannange omukazi yakijja wala nani akimugamba. Gundi wali oyinza okuŋŋamba ngende mpase maama wange. Ate oba munange alaba ye nze ndi mukulu ku ggwe. Ekyo kyogwanidde okuŋŋamba mbu mpase maama wange. Ege bannange akimugambye. Butyanga yabaddewo n'akiwulira ekigambo ekyo. Omukazi no bw'aba bagamba woman sconde. Omukazi bw'anyuka bw'atabuka akugamba ekigambo n'ogamba siyo no gwe nazalamu n'abaana. Genda oba maama ogwo oyagala. Maama mbu yakufundire n'omukazi. Ono yabyogerawo bikati ensonga ng'ezo bagamba ezimu ozisirikira n'oyiya ggezi ddala. Abasajja abamu mukulembeza nnyo bannyammwe mu bufumbo bwammwe. Abakazi bano oba tebagala kubako nnyo bannyammwe nabo balina bamaama baabwe ababazaala. Buli kimu kimubebere maama agambye bw'ati maama asazewo bw'ati maama kati oba gwe oli musajja oba toli musajja. Wabula bambi maneja ng'agamba nze nkwagala ebya maama sijja bitambulira kuba kirina afuna ab'ebbali ne bamperekera ewammwe. Naye ng'ate n'omukazi agamba maama wo bw'atabibeeramu. Kubanga emikisa giva waka, giva ku ngozi. Walyogedde bw'otyo ntulaba naye ate n'oŋŋamba mpase maama. Kati olinga ŋŋamba kwegambira nga bw'ogambye nti nze ndi mukulu ku maama wo. Yakyogedde bubi osabikanga. Olaba biggwera luddawa byonna biba mu bufumbo ke kayimba kali. Kati nabagamba n'abakazi abajja okufumba baguma. Nze ndi mukulu. Maama ono agamba ndi mukulu nga bo yamugamba nedda. Omusajja ono mugezigezi gino emirimu gino egy'ewaka gino egy'ababiri agikola n'aginyikiza bulungi kisanyusa nnyo abakazi. Era abakazi abamu munnange bagumira ku ki ku nkumbi ku muyini ogwo ogw'enkumbi. Kati ono gw'omuyini ye kyekyo. N'omukazi n'asanyuka. Awo nja kufumba. Nambe maama nti ndi kuleeta omusajja. N'olwekyo nja kugamba maama ngenda kuleeta musajja wange waka. Abakazi abajja okufumba ebyo bigambo tebibayinula. Gwe gumira ku musajja okasaba ng'agambye nti akwagala yanga n'ebikulu obiraba nti akwagala. Abakazi babama baffe ssebo bazibu nnyo. Nva nkwagala bambi kirungi kito. Naye n'omuntu naye yeekyangamu. Kati nolaba jazze tamusabye $5,000,000 ate. Nyina kyengendo okukola. Nkuba akyamubanja nno. Ogasasule kwanza ndyoke nkuwe. Sooka ompeeza asooka ndyoke nkuwe zino. Ono omwana muwala sente diriwo
sente weeri era kirabika manager ono tajetiye y'abakazi balinawo nedda sooka ompe ziri kwanza naye nga baba madamu amugamba sooka mpeze nasooka okuwa sente zino ezitajja naye engeri gyakola obulungi emirimu engeri gyakaza enkumbi n'amatiza so nno zigenda luddawa bannange zo ziraga luddawa kati nno bannange n'abakazi oluusi mwebereremu abasajja ab'ennaku zino balina akalimi kayitirivu si bonna naye abakazi abasajja abamu naddala abavubuka balina akalimi akayitirivu biggwera luddawa bannange tujja kusisinkana ate mu kitundu kino kubanga kiddako okuva mu best entertainment Uganda nkyali VJ Ronnie2 kayitibwa Kaddama epeni n'afula film akume